Lydia Jasmine. You get this #1 songstress. Lydia Jasmine is gonna be live in concert at the Lugogo Cricket Oval on the 4th of September 2026. Come have an experience of powerful vocals, energetic performance from a hot bee on stage to the hot ones in crowd. Entrance is 30k and on Momo it goes for 20k and VIP is 50k. On Momo it goes for 40k. A table of 8 goes for 3 million. Lydia Jasmine concert is going to be a mega concert with light, sound and mega stage by Phenom Records, organized by Abitex Promotions. Kyamu gye baliko gye mutusizaako engalo isi one man is show webale gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero mu ggwanga Uganda neera gye tusinziira okuweereza Ikigwet Media UG webale kusubscribinga webale kulikinga webale kusharinga tuze one man is show olwaleero ensonga z'okuwayako tuze nsaba ka subscription ne kashiyako amaaso olubanga tutambuza message olunaku olwaleero tuze olunaku olwaleero katandike n'amawulire agabadde ag'eggulo ag'omu gabadde makagoba president mu kutuuza Bishop Patience Lwabwogo olutalo wakati wa Muhoozi Kainerugaba ne Odrek Lwabwogo mukoddomi we lwaka lulukulidde ddala era luno olutalo lulayika kati lugenda kutandika okuvaamu bye tubadde tetulowooza tuyinza okulowooza nti bano bali mu kusika busisi mu gwatuzannya bubadi ng'ekituufu there is something behind kubanga bye tufuna galaga family y'omukulu yaganye okulabika ku mukolo wali yes omukulu yaganye okugubeerako family yagubaddeko abazzukulu bagubaddeko ye omukulu n'agamba n'akuba ibbe otegedde bulungi ekintu ekyo so teyalabiseeko mubutalabikako mu ggwanga mwali ekyo saagalooze nti teyabadde tali mu CDF Muhoozi Kainerugaba gwe nkugamba yabadde mwali so olutalo guys weeruli gwereka kulowooza mbu bino babikola for sympathy politics ali mu kwongera okukyuka buli lunaku especially kubaagala obuyinza abato n'ababulina abakadde olutalo lwongera okula era byebimu ku byalemeza n'oweggulu okujja oweggulu generali naye kyekyamuganye olutalo olw'amaanyi saidi zirimu nti nze ndi ttiimu ono mulimu abagamba ndi ttiimu ono mu birowoozebwa munda bigamba mbu maama Janet ali ttiimu Odrek Lwabwogo kati bo bali ttiimu omutabani gwe twazaala waffe yalina okukola ki yalina taking over so kakati awo kyenyinza obbakakasa kiri kimu buli lukya ekiwundu kyeyongera okusamba eddagala mu famire wali era obuyinza essaawa yonna bwandibanga bugenda kuleetera olutalo olw'amaanyi olugendo oleetawo sikafu ekyokubiri abaana abakwata ebifaananyi ebya 20th nga baaniriza simanya omusumba oyo omukyala yaani simanya audition biki ebyo ebifaananyi ebyo mugatta n'ebyeggulo kwa 23 bituufu oba si bituufu nze bikyannemyogatta sinamanya what's behind that ate nammwe abakikola mukikola mu bukyamu okitegedde mukikola mu bukyamu kubanga zimanyi lwaki ebifaananyi mubikwata ne mu byescalating so biteeka mu bintu byammwe naye ekibuuzo kiri kimu why all those questions now bwe nalabe okwogera kwa pulezidenti nga yeebaza Katonda eggwanga lino abatukulembera nabo bazibu manye omuyeekera saawa yonna abeera muyeekera all the time ojja kudda wano olowooze nti omusajja yava mu nsiko nga ensiko agyagirimu ffe just tukigiraba bulabi wano nti weeri ensiko neebeerawo ensiko neebeerawo kakati guys mu bimu ku bye nasobodde okwetegereza nze ng'omu mu mukolo guno ensiko omusajja akyagirimu kubanga omusajja yeebaza aba South Africa okujjanjaba teyatugambako nti mulwadde why obulwadde bwajjira mama ne bumuluma okwebaza Katonda kwabaddewo ekyokubiri bano misa gye baategeka bannamyalo ne bannaabwe tebafuna guidance lwaki misa teyategekebwa wamu maama ne yaweera speech ye mu kwebaza Katonda kuba ye kati yagitutte eri mu kwebaza controversies nyingi mu bino nze ng'omu kyenyinza okugamba ebibuuzo biba bingi ansi olumu ziba ntono abaana bali okwo ku mitimbagano balaba bagatta kino ne bagatta kiri baana mmwe kiki mukkirize kye baabalaze kyekyo
mubiveeko ekyo tukiveeko leka tutandike tutambule n'obulamu let life continue tetujja kwesiba ku ekyo kimu nze ndowooza mundaba mu kipika bwe muleeta ebibuuzo question mark zifuuse question mark simanyi lwaki so eyo saga njagala tugiteeka awo ebbali kubanga nze ng'omu bwe nabadde ntunulira omukolo guno okulaga nti omusajja akyali mu nsiko omusajja yeeyagaliza jjajja tiibu eweeyo alina CDF alina omusirikale alina kati pasita ani gwate alina pilot na dokita ndowooza tanafunayo dokita naye mubazzukulu wajja abaayo era dokita kati byonna biri mu nju eki ebirungi byeyunawuwe kakati ate betubadde tulowooza nti biyinza okubeera ebyangu bigenda zibuwala naye nze kyesaba bishop oyo kubanga bishop oli w'abantu bangi lwakuba tetumanyi babameka boosumba bajenerali bokka teryamanyi kuba nze ng'omusisabirangayo siina kyemmanyi ku ekyo naye nze mbadde ndowooza bishop Patience Lwabwogo mwogere ku bintu bya endiga ze musumba kuba omulimu gwakukwasiddwa toli katonda wajjajjayo weeri yekka tewafuse bishop wa family oli bishop waffe ffenna tukusaba oyogere ku binaaba bituse mu ggwanga bwe biba binyigiriza abantu bo kati awo minzaani wegenda okupimira era we tugenda otegeera nti kituufu omwana okugenda osoma obupaatiri yali mutuufu oba ntegerekese bulungi ffe tukwagaliza obuweereza obuli wakati kuba temugenda nenya bakatuliki nti boogedde ebikyamu mwebaza abalokole boogedde ebirungi munyigira abasiraamu kati tulina omwana mu famire tumulinze byagenda okwogera ku ggwanga nnyaffe Uganda awo tubali mu 5 tukyalinze mutukube equalizer tugambe nti guwedde bweguti naye bwe kibasa ekyo ffe bannayuganda ffe nga famire tugiri mwezi olwaleero waliwo byendabye ndowooza tulina okukkiriza omusajja Yoweri Museveni alayika entebe yagiwa omutabani ffe nga tuli eno tuli mu kweyogeza President Museveni kola kino ekituufu omutabani alayika eggwanga aliina tunuulidde omukulu ono wake owa executive director wa Uganda Airlines addukanya kati oyo Musomaali mulabye ng'agenze wa CDF olunaku olwaleero mu bimututeyo mubagenze muwa strategic growth plan yangamba kati ate omutabani ow'amagye eno wajjirawa wagattirawa bwe mbigasigase ningamba kati CDF nti ate abandigenze ewuwe bamagye gano kakati baabayise mu kkosase ne bagamba appointment ya CDF nkulu osinga bye munyumya era omukulu babadde bamulindidde mu kkosase balabye ebifaananyi ku mutimbagano ng'ali ne CDF abatwalidde pulaani ne bakuba n'akafaananyi nga bakutte ebimu bali ku nteekateeka za ndala za Uganda Airlines mbwe era amuyitiddemu n'amugamba kakati olaba ennyonyi eno okula nti okola kuma eŋŋamba gwe bagamba ye mutuufu oba si mutuufu ansa nengirekaawo ng'ependinga naye ng'ekyokuddamu kibadde kimu nti of course by all means ffe tulina okukkiriza atukulembera kati ye CDF bwe mutakkiriza olumu mukola ensobi kati mulina oddiringa n'omutuufu oli ayinza okuba ceremonial president ŋŋambye ayinza okuba omutuufu ateekinza ova nga yoono muteeke ewaaga nze mbawadde endowooza yange bwe ndabye owa Uganda Airlines kati bangi abagenda otandika reporting eyo aluli bagendanga ggulu kati bagenda wa mutabani mulina omumanya obuyinza kati gye buli mugende mugobe ekye mugobanga mukimanyi otherwise mujja kuddawo ffe gwe twalonda ye gundi nti ye gwe mwalonda naye nze siŋŋambye si ye kati mukanula amaaso nti wangi agambye atya tugenda ku mutimbagano abaana balabika bamaliridde ku mitimbagano awo ndaba basiikudde olwa olala otunu naye omudidi ogwateereddwa mu olala otunu temujja kumalako naguwangula sibamalaamu maanyi njagala mutunuulire obutambi bw'olala otunu omusajja yakutte ekikutiya by'essente n'abiteeka mu babbulooka bali eyo babageininga n'abamawulire bali anti bebabuuza bebamu kubabuuza bano bakandidate tebabuuza abamawulire bebabuuza kubanga awaayo abamule ne babuuza n'abamu kale mu meeting omwo abalimu naye nga abamawulire batera okuteekawo zewandisenga challenging questions waliwo omukulu atambula n'olala otunu asitudde akasawo omuzungu muganda wange bayina omudidi gw'enfimbi okuva ew'omusajja waakuno Saabalwanyi ekyo nkibabulidde mazima era abali mu kulwana n'olala otunu okumulabisa
kubanga olala otuno ojja emipiira gyamunywedde mutukkaanya candidate mulungi naye toyinza kubanga ku ggwanga kwova UN nga nnwanyirizi lya human rights nga mu ggwanga lyovaamu mwe muli ripooti mu kakiiko kenyini kogenda okukulembereramu mulimu ebibuuzo ku kakiiko ako naye n'otabyogerako ebibuuzo bye baabimubuuziza yagambye tugenda kuteesa nedda mwe muli mu kudiiringa ne mugwe mutamanyi muli mukuba olala otuno naye nga mwami Museveni emabega eno ye kakulukuusa akazanyisa olala otuno waddala ekyo njagala tukkaanye baganda bange and at times lwaki bwe nzija wano ku wanmanizisho soogera nga alowooza nti nina sayidi kubanga nze ng'omukati mbanjogera by'amawulire baganda bange olala otuno temugenda musobola olala otuno yateekebwamu omudidi omusajja waakuno Ssaabalwanyi muyitirivu bali eyo babiidinga mulwakuba temwagala kukola research waliwo munnamawulire omwe yawandise ku Twitter n'agamba mbu we are dealing with olala otuno like oba yakiyogeza kwegaki yadagezaako okwogera nti badiringa n'olala otuno nga emabega wali omwami Museveni the force is from Yoweri Kaguta Museveni ekyo mukanye abazungu bali wali babagaininga mwe mulaba buli olala otuno lwamala okwogera waliwo omuzungu awo amuliko omuzeyizeyi kati kuliko ne abaddugavu abamuliko baliyo babidinga lwakuba kyennyinza okulowooza saagala mbawaki walensi nti agenda kuwangula naye n'okuvuganya obuvuganya kigenda kubaako kyekiseetinga omanyi omuno Ssaabalwanyi abala emirundi egi abala nti bwemba siwangudde wakirika bamanye Uganda yalabise ekyo kyokka kibadde kikola kubanga wavuddeyo omuntu azze okuvuganya kati ekyo nakyo kiina kikimugattako nga Ssaabalwanyi wadde abadiiringa naye mudiiringa ku online okwo mbalaba muli mukuwonga ekintu mukitadde ku level ndala mukuba wano mukuba wali naye gwe muli mukulwana naye oli musajja w'ennyo mu ndagaano y'egundi yaliko ey'emmooshi olala otunu yaliyo kakati muli mukudiringa n'omuntu gwe mutamanyi akubanze we nalabidde omupiira nga gunyweredde ku olala otunu ngeri gyabadde asaba mwaka lwo n'atatu kubanga kyeyabadde alina osooka okukola kwesookayo n'agamba ebimu ku bindeese kwe kutereeza eggwanga Uganda ku human rights kuba bagikutte bubi awo abadde atukubye naye bwe yamuze nga ali balinze bibuuzo alipoota ye yabadde nnungi nze nali omu ku baagoberera speech ye ng'ayogera era ngigoberera soogera lwa muwanjwa oba bino byendaba ku social media nedda so guys olala otunu ye tuliko tuliwooza nti musajja watu tugenda kumu exposinga eno Ssaabalwanyi agamba mweyataagayo biliyoni mmeka nti bweziti bazibawe mwagala mmeka bazibawe ekiri eri kisa kinegula buli we balowooza nti bateekawo balobisiti beetala mu UN wakati kyesinamanya singa bali abakulu bibagwa mu matu kyekibeerawo oba babimanyi teryamanyi kuba ffe tetuliyo munnange ffe bye batulaga mu mawulire tutwala olwala tunu lulyawo emiranya ku musango gwa Dr. Likiza Besigye buli lukya zeeyongera okulinnya zitya olunaku olwaleero Charles Orlando Wilson Orlando akomyewo mukudda ate taleesedde device ze baakozesa naye kakati device si kikulu wabula nze kyendabyewo gundi wini byanyuma esaawa yonna bagenda mugatta mu musango guno kubanga mu kooti kiri very clear mbu wini byanyuma yakuba ebifaananyi ono Charles Orlando omuzungu bimu ku byaleese ku mmeeza mbu bannayuganda bamukubira amasimu agamutiisatiisa ne ku mitimbagano bamulumba kati essaawa yonna bali mu kukuza fayiro bayita byanyima ne bamuggalira kati olwo kitegeeza tewali asigadde ayogera mwenna mugende baganda bange omusango gukuze kyenyinza bagamba kubanga omuzungu bwe mulabye ayogera tibamukuba ebifaananyi teryamanyi kuba kati ye obujulizi abugyewa nti wini byanyuma yabikuba naye ajja buleeta ajja kugamba najja mu kooti ne gajeti ebega ne mulaba nga akuba tojja wakanya muzungu bamuyita Wilson Orlando kakati awo wini byanyuma mukazi watu abadde nga agenda alambule kubba amulabeko sawa yonna ebintu bikyuka omusajja kana kayimba kabaledi nti olutambi lukyusa enzingulula kubanze ndaba abamuwadde protection y'amaanyi kati awo ebisigalidde byenkuwaddeko nange kuba omuzungu tangattamu nti waliwo neyanjogeddeko ne bannona omagamaga ate buli botamanya mangi gava olwomanyi oli mukukola ensobi tegololwa nsobi waliwo amawulire ge nalabyeko agabadde ag'omukulu balamu balogahala omulogere bundi bujjo mwabirabi
Bubaziise embuzi ne bagiteekako amannya ge bw'atuuka tayogera. Neri neggwanga Uganda nze simanyi ali siriyasi. Kati ekyo kambuuzi Balamu. Tubadde tugenda Biyumya tutya ffe nti baakoloze n'ofa. Ye kati wabitegedde otya Balamu naawe? Oba Balamu naawe kooli omunyolo totudde mbaatugamba ebinyolo eyo mulimisa abantu ekiro. Balamu wafunye otya olugambo olw'okuziika embuzi? Katemba ali mu ggwanga Uganda. Bwe lwakuwamula kamuwangaalira wala fe abali mu Uganda ebintu tubiraba mu ngeri endala. Kakati awo ndewuunyiza nnyo okulaba sitoola eyo naye nga kyekituufu Balamu alayika gulawundi atandise ogitegeera. Ekyokubiri kye nategeddeko kirinza okuba kintu kimu. Abayimbi mwakomye kulya ssente za Museveni. Temugenda kuddayo kulya ku kikumi kya Muhoozi ng'agenda onoonya obwa pulezidenti. Era Balamu bino byali mukola nti tatambula na muyimbi. N'akuŋŋaanya abantu ate oluusi abayimbi be bandikuŋŋaanyiza. Simanyi oba mukyegendereza. Kati mugenda tandika okwekuba ewa Balamu nga mumanyi saawa yonna wali akavaayo. Ate CDF alabika bwagamba ebanno erina indiscussable. Era essaawa yonna tugenda kulaba ku zi campaign trail nga zitambula nga tetulinaako muyimbi. Ebyo mubadde mumaliriza ne mutandika okulekana tubanja gundi ono tagenda bikkiriza. Mbabuuliridde wano pulaani y'abaana abasajja bali mu kupima mazzi. They are trying to know deep waters. Kati amawanvu n'amampi bagapima. Eno batwaniriza nti eno tebatwaniriza. Kuba babadde bundi bujju bawozezza abantu emitwalo egi. Teyabadde na muyimbi n'ogwo. Bidongo byokka ne bajja kulaba Balamu. Kati Balamu agenda kufuuka asset eriita abantu. Kati awo bagenda oyitira. Pulaani zitambula. Era kino Balamu kyakola. Kyobola abaakigobamu nammeere ng'alimu olu Museveni ozimu mulungi nakibagamba wano. Lwakuba wezija wano kuwanumanization embawo ebintu byange mubitwala nga abalowooza nti mbawadde bu update temwagala bigoberera. Nabagamba tebaliddayo kutambula babiri. Naye temuddanga kumpa bimuli byange. Ate nabibawa amaze kufuna lugambo mu state eyo. Temwadda ne mukunyuka n'olugambo lwange ne mutadda kunneebaza. Wadde nangamba nsomera akanambako nkutereko kuno amata we bali kumpa lugambo. Kati byatuukiridde. Mukyabalaba nga bali bonna ng'oggyeko kugenda mu bukiiko. Bwe tubagamba wano ne muwakana mulinde mulabe. Bagenda omala okutambula district ziri 10 mu mmeka ana teruzimalayo by the way. Kubanga olumu akola district 3 ate yogola Balamu wiki namba taddaka addayo lunaku nga 3 nadda bana ateruzikuba olukumu lunatukira mu December. Enteekateeka nga ziwedde nafunye ne ku lugambo tekibiina kya Piero UMP teekateeka zo kiwandiika zaawedde. Enteekateeka z'okuwandiika ekibiina kya Piero ekive mu civic simanya organization zaawedde. Olugambo naluwuliddeko era abakulu ssaawa yonna mugenda bawulira nga bagamba NRM goodbye beesogge Piero yo. Tombuuza bagenda kukola batya, tombuuza balina obuwagizi oba tebabulina, bo bayagenda kiwandiisa. Era nkubuulidde civic organization ogenda kukoma giwulira wano katono. Waliwo seeke yatuula mu wiiki eri bimu ku resolutions ze balina kuwandiisa kibiina. Era Balamu yalimu n'abawa alipoota ku ground. Ng'ogyeko byolaba mu kamera waliwo ebibeera behind the camera. Balamu investigations ze zaakola. So okuwandiisa ekibiina kya Piero enteekateeka namutayika zaawedde. Ekyo bw'oba oyagala okuwakana kiwe bwikadde. Seeke yatuula oli mukijjukira. Balamu mwe yali n'abakulu abalala mwe baatuula. Enteekateeka baaziteeka mu pipeline. Era ekyo ekisitole kye baafulumya mbu baagala 1 billion simanya mbu bagende batunde obutabo 2,000 biki. Eyo yali kuwudiisa babawe alipoota nti yevudde mu Seeke naye ng'ekituufu kuwandiisa kibiina kya Piero era saawa yonna kijja lwakuba ekyenjawulo bo kye bakoze tebaagala mu muntu yenna ku boodi yaabwe ng'abadde mukadde mu kibiina kiri. Ekyo nakyo nkibabuuliridde wano akavidiyo mukatereke muli mpeera obujulizi. Enteekateeka zaawedde. Olugamba abalutuwa balutuweesa masanyu. Nzuliya yaluŋŋambye n'aŋŋamba ekibiina kyaffe kaza kyawedde byenalemu byabwe tugenda bivamu ne nga wangi maama muteeke waaga mwesibe ebbiri tukiridde tugende wakati kubanga nina amawulire ge nafunye ku nteekateeka y'okulwanyisa abaana abali ku kyeyo ekijja si muntu trend gye mwatandise ey'okukuba
abaana abo abatawagira nkyukakyuka bagenda teekamu emisota egyo nga gigenda balabisa. Mu kubalabisa abamu bayinza okukwatibwa, mu butakwatibwa bayinza okuteekawo license okuddamu ziwa abantu abagendeyo nga baba bayivu. Enteekateeka namutayika weeri ntegeerekeka bulungi. Enteekateeka namutayika ey'okulwanyisa abaana abagenda ku kyeyo weeri era yo yawedde. Era temwewuunya bino bye muwulira mbu kataggaddewo simanya biki muyinza okulaba nga baguddewo nga batugobye. Ekyokubiri banditugobesa abaana baffe abali ku kyeyo. Omanyi mulimu ensi ezitakkiriza bya violence. Abaana abo kye bakola bakikozesa busungu na busoberwa ne bakuba abaana bano ababajjonkera. Era nalabye omulala gwe batandise oyo omulenzi ayogera ennyo neewuunya nno n'ekyokwewuunya. Mwalabye Kanaabi bwakabono yatundanga Uganda Cranes Kanaabe yatundanga Uganda Cranes nga buli wagenda abeera ayambadde ne bamulera ne bawanjulira president yatunda Uganda Mali Maziga. Bana abazajja be balimu si bya kutunda nsi. Mwalabye nga bagamba Benito mu mulimu State House omusajja yabadde ku TV simanya Doni n'abaasa yagambye byo nawe tetubina mu budde. Iye kituufu Benita omu omulimu mwamanyi bana Uganda bali stake eyo nga babulidwa badda. Mwalabye story yerasha be batwala abantu 10 mu abamu ne bafa ne batuka ne bagamba muyino okukola emirimu lwa mpaka. Mwagira be story kati gwe ng'otunyumiriza Benita. Ekyokubiri Benita ekikuwaga kiki? Nze njagala kubuuza abakujjonkeredde ku mutimbagano w'okolera eri bakyalina obusungu ne wane Uganda basobola okukola ekikyamu. Kyesijja gamba nti kukutta but they can be against you even in every anything you can put there to start your life. Basobola okukuba. Abo abaana balina obusungu bwabwe. Mu busungu obwo mu lwakwate munnalaba trend ate kati fe abali mawulire tulina bye tulaba. Abantu bati okwambala engoye zenale mugenda ku mikolo musimanyi oba mukyegendereza nkibaddiremu. Abantu batiira ddala okwambala engoye zenale mugenda ku mikolo zina akagenda ku mikolo egi nga bamma bambadde t-shirt za Mwami Museveni emmere naga tulujja jikuwa gendo ya jukuu kyokka abagabula nga tebalina mujozi n'ogwo simanyi lwaki. Bannange abatukulembera bo bali seefu balina security naye ffe abali wansi eno abajanjawaza tuli bubi. Nkugambe tewakyali muntu kati abantu batiira ddala okwambala ebintu ebyo ebya yero okujjako akyambala nga yeevuga wagenze tagenda kugenda mu bintu bya lukale asobola okwe. Naye abano bannazikunkunyedde omusajja bamugobye mu layini y'emmere nabaddewo n'agange nga ndabaaga ne bamugamba genda akuwe ate bonna ne bagamba vaamu nga teri amanyina kibiina kibawagira nga teboogera kibiina tekuli abadde ayambadde saagala mpaayirize. Kiki kitegeeza wetutuuse kati abantu tugenze kudda ku kyali ku referendum. Baatugamba omulembe nga gukyuka mulimu n'abeekwekanga nga bagamba yuyo wa kibiina bwe kitinde Uganda tinze sikibeerangako. Ab'ekyalo be bamubeerera ne bagamba tetumumanyi nnyo ekyaliwo kigenda kuddamu. Muleka mutunuulira ebintu mubitwala byakusaaga. Mulebe incident y'abasajja ba taxi kumpi taxi balesewo taxi ezisigadde mu kibuga omwo. Taxi ezo baali bazirwanyisa kuva dda naye kubamu ku baasenza taxi nga basajja baabwe naye bombi unfortunately baafa. Omusajja wa kaki nitamala emirundi bebamu kubasinga taxi nkadde awo ku nguudo awo ne bagamba wayi katugira kati ke baafudde etteeka liteekeddwa mu nkola liyoleddemu n'abatali mugenda teekawo abiri mulabe abakaaba. Ekonomi weetuuse kati egenda twawulirawo ate nze sinnamanya ffenna tutunulamu ne tugamba bannaye bitakisi byo bibadde bikadde naye ng'otunuuliramu omusajja akivuga mulowooza ye tayagala mpya n'otuuka ng'osubiddwa noka kati tumubuulirire tutya tumukwate tutya tumunyonyole tutya n'omuzika nga tolina ansa. Kakati awo we tuli abasajja batuvuga batutwala mu bikoonagane ati lyamanyi bwe binaakoonagana bisibirawa. Amawulire ge nafunye ngesina kakasa oba matuufu oba si matuufu. Omukulu Jeno Kahindo Tafiire yaddukira mu ggwanga lya Ttake kiyekwese. Mwekizayire eyo meeting yali mu State House ku muganda we Yetugume gwe baasiba. Omukulu n'agenda okwegayirira bate muganda we
ne bamugamba ku fayiro kwoli. Koye kakati tukoze tutya? Omukulu mukwegayire nyawo mu kusika omuguwa bamugamba security yo tugenda sooka tuje kujjeko tuwanji taata nti tugenda kulekera eri eya minisita omubeezi nti kakati we mundekera eyo nti ye ogenda okuba nayo n'akiwakana okiwakana n'afuluma n'abaana abasajja bandinjoola okusinziira ku mawulire genfuna kalaga omukulu ali ttake gye yeekwese era abali ettake mumunoonyeeko mumubuuzeeko jeno katindo tafiire ye ku mawulire agaliwo ali eyo ttake ng'ogyeko abakulu bino bagamba tebaagala kwogera simanya tebakola ki ekyo mukiteeka ebbali naye omukulu ye musajja wattu yagamba waayi bw'obeera wano abasajja bakukuba emiggo ne bakugjawo eka nebulungulira empolampola ngende nekweke so omukulu ye yayitamu wadde wakyaliwo enteeseganya ez'okumukola nga bw'olaba Sejjusa akyayinza okudda n'abanga Sejjusa nakkiriza ne batta ne muganda we era mukudda kwe bajja mala muta azin negotiation kugetufuna mu nkuubo nti obutalawe luli ku muganda we gwe baasiba bw'abadde atabuse nga abagamba mumpa nti yali tamanyi naye gyali bano abanupu be bamugamba nti nno oli gyali nti n'agamba nti eno tekikubaasika ne bamugamba nekibaasika omukulu n'agamba nedda nazirwana twazirwana ne bamugamba wazirwana tukimanyi naye sit down shut up let's see so ku mawulire ge tufuna agatannakakasibwa oba matuufu naye nga tunafuna bageegaana omukulu ali ttake so tumusabire kubanga nze nabagamba buli agenda mu Ekizayiro nga sinnalowooza nti oba tumuwonye oba tetumuwonye Munnayuganda alina famire alina ab'eŋŋanda ojja kwekanga nga balina connection nga naawe kugwako awo owunzike ng'ogamba bane kati tutandikiddewa so guys essala zettu zimuteeramu asobole okuba nga munnange avuunuka olunaku olw'enkyalo bakomyawo Muwanga Kivumbi nga 2 mwezi bwe batugamba omuwa Beiro kyenina mu mutwe gwange prediction yange ngamba tebagenda muwa Beiro Ekizayiro zifuuse Ekizayiro abasigaddewo abali tokativu kati Muwanga Kivumbi y'omu ku bo abo aboogera mu kibiina kya National Unity Platform so mu byenninawo ebitono binyinza okwe-estimatinga I can guess omusajja bayinza obutamuwa Beiro wadde akomawo nkya nga 25 lwe batugamba okuwa ensala ye so tulindiridde tulabe nafunyeko ku mawulire mbu mulimu abakulu abawabudde omusajja wa kuno Yoweri ne bamugamba ateekewo dialogo ekomyawo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere mu ggwanga bwe baagala okuzza agamba njagala ntebe yange bamuwola bamugamba nedda twogere naye adde abuliddwako atannaba kufuna ndowooza bwe batannatuukirira ye CDF naye ng'enteeseganya naziwuliddeko mbu mulimu basajja bakulu abali mu kuwabula bamugamba omwana bw'otamuzza yongera kutta kifaananyi kya Uganda era ebigambo bijja byogera Robert Kyagulanyi Ssentamu okumanya musajja mugezi yabagamba nze buli wonteeka guba mukisa yanteeka mu kkomera navaayo mbuusizza ndi ku Ekizayiro kati mbuusa baayo bwe nadde Uganda mbuusa baayo kati Kyagulanyi buli w'omusuula alanda mbu abakulu b'esitudde ne bagenda babuulira Mwami Museveni ne bamugamba tuteekewo dialogue ekomyawo omutabani omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda eri gyali atewo wabi atukuba East Right Central Center gwe batanasisinkana mbu ye CDF lwe baagenda omunoonya yali Gaboni ku independence ebyo nabyo tubiwulira munda bitambula process weeri egamba leka twogere n'omutabani n'abakulembedde mission eyo ekituufu kiri nti bantu banene basobola okwogera ne Kyagulanyi kyetutannamanya Kyagulanyi agenda bawero kamingo bagenda bagoba kuba bayinza okuba newe tebannatuuka naye plan erina kuva mu security mbwe egenda teekawo protection bamugambe komawo otuulewo teri agenda kukwatako kati kyesinnamanya kwayogera n'atuukiriza ni gwe banaatwala oba bana abagenzeyo babitutte serious oba tebabitutte serious so guys ako kaba update tuba tuzeemu wano tunyumyemu wano manizisho muzikirize mbasibulire wano olunaku olw'enkya tujja kukola era tujja kujja emboozi zo nyumyako zo tuba nazo n'ebimu ku ebyo ebisukulumye mwebale kwaniriza Mwami Kirumira mu kukomawo kwe
nsaba ne weekend ejja tubufune abeeko byatongerezako ne mwami Kayiira abamugoberera mwebali banaye mwebali kwagala abantu betukyaza kuno kuba abamu babuvunaanyizibwa kati bw'alaba message engeri delivered afuna amaanyi agadda katusabe Katonda gavumenti ya kuno terowooza nti tugiri against byetwogera tuba tulina bya test facts zaabyo munaye tusigala nga weetuli mbasibulidde wano.